Abalimi abagenda mu Budaaki bayingidde olunaku lw'okubiri nga leero balambudde kampuni ya Budaaki. Kampuni eno ekola emmere n'ebirungo by'ebisolo omuli enkoko, embizzi, ente n'ebyennyanja. Stephen Kasule ng'ono akolera ku kitebe kya Budaaki mu Uganda aggumizza omugaso oguli mu kukozesa emmere erimu ebirungo ebirungi. That farmers are able to produce high quality goods, that is one. But secondly, it reduces the cost of production, because if you have high quality feeds, then your animals grow faster, because those feeds give you more efficiency on your farm in terms of production, in terms of cost. Kampuni eno yatandise okuleeta emmere y'enkoko mu Uganda era abalimi katono bafa essanyu bwe balabye emmere y'enkoko ekoleddwa okuleetebwa mu Uganda. Oluvannyuma bakyaliddeko ku faamu y'ente eyitibwa Romeyini. Faamu eno eriko obugazi bwa hectares 6 n'ente ez'amata 12 kyokka nga yonna ekolebwako abantu 2 bokka, omwami n'omukyala. Bano basobola bulungi okutambuza emirimu gyonna kubanga bakozesa byuma nga n'okukama ente zeereeta zokka. Ente emu evaamu amata agasukka mu lita 6 olunaku. We are selling our milk by a cooperation, a milk processor. It's a co-op. I own a little part of that milk processor, Friesland Capina, and they are collecting every 3 days our milk. Yakulira Vision Group Robert Kabushenga akubiriza bannayuganda okwongera amaanyi mu kukola okusobola okutwala eggwanga lyabwe mu maaso. Tukola ebintu nga tetwetegese, tumanyi olwala n'okukikola mu butuufu, olwala n'oyiiya ekintu ky'okuyiiya kituwonoonedde, tetujja kuba na katale ng'ebintu bye tulimu oba bye tufulumya tetubirowoozezzaako ne tubyetegekera ne tubifulumya, tumanye enkuba ejja ddi, tusimbe ddi, okukungula abakozi be tukozesa, ebyo byonna tetubirowoozaako. Ne mugenda ne mukima abaana ne bava mu byalo ne mubaleeta bajje bakungula emmwanyi nga tebakungulangako na mmwanyi olunaku n'olumu. N'oleeta omwana akulimira kabeji talabangako ku kabeji. Abakozi be tukozesa tebalina bumanyivu. Ibyo byonna tulina okutandika okubirowoozaako. Bino bikusakiddwa gye mu Sserunkuuma ku lwa Bukedde TV.